Kitalo nnyo nnyini ddala. Amawulire agaakatutuukako okuva owa VJ Junior si mawulire malungi, si mawulire ge wandiyagaliza munno. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media, nange Museese MX. Wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba mbi subscribing onigene ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Yes, amawulire ge twakafuna ssaawa ya kaakati ge g'okufiirwako taata wa VJ Junior afudde mu ttuntu lya olunaku olwaleero. VJ Junior ffenna tukimumanyi bulungi nnyo, kizibu kwogera linnya VJ Junior naddala ng'oli mwagazi wa Bannayuganda, naddala ng'oli mwagazi wa firimu, naddala ng'olaba channel za Uganda eza TV, naddala ng'onyumirwa translated movies zonna kizibu kubeera nga tumanyi VJ Junior. Kuba ne obeera toyagala firimu zinene ezisigadde ku TV stations ezisinga, VJ Junior y'omu ku ba translatinga obuzannyo obunyumira ennyo abakyala. Mu ttuntu ly'Okawungeezi, mu ttuntu ly'olunaku olwaleero afiiriddwako taata we, era nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala nga wakayita actually ndowooza ziri sabbiiti nga 3 ku 4 oba si kyomwezi nga yakamala okubeera ng'ayanjula mukyala we omulungi gw'alinamu abaana bawerera ddala 3. Musajja wattu yakava mu mbeera ey'essanyu yakwanjula kwesuubiza mbaga n'ebisigadde ng'ebyo, ate Mukama Katonda bw'atyo amukubye omuggo wamugyeko taata we omulungi. So ngenda sigala nga nkuwa details ku byonna ebigendera ddala mu maaso mu kuziika taata wa VJ Junior, ne details zonna ezinaaba zisukkako okusukka ku zino eno, naye nga sofa amawulire ge twakafuna ga nnaku nnyo nnyini ddala okubeera nga VJ Junior bambi afiiriddwako taata we. Kankusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.